Nkwanirizaako gwe munnange akyagyekomiddeko ensi Buganda. Anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo. Nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero. Kansuubire nti munnange oli bulungi. Munnange tukyali mu katabo kaffe omulembe gwa Muteesa akawandiikibwa omukulu Ernest Kibuuka. Era nga tutuuse ku mutwe ogugamba nti Kabaka tawasa Wankima gwe ky'obadde okimanyi. Tuula akalira munnange mbikutuuseeko. Munnange Kabaka Muteesa bwe yayogera ekyo abantu bonna ne basanyuka olw'amawulire ago ag'essanyu, naye abamu ku bataka bwe baawulira ng'omuwala Kabaka gwe yali agenda okuwasa Wankima muzzukulu wa Mugema ne batandika okuwanuuza nti Kabaka tawasa Wankima kubanga okuva edda n'edda ng'abalangira abazaalibwa abawala ab'Enkima tebalya Bwakabaka, nga bagamba nti omukyalo oyo bw'alizaala omulangira kiriba kitya ng'atuuse okusikira Obuganda. Abataka abamu tebaakitwala nga akalombolombo akakulu kubanga baali bakimanyi nti Kabaka yateekawo empisa era mu ngeri y'emu asobola okugidibya. Abo ne bagamba nti empisa ey'obutawasa Wankima yali etuuse okudiba, era bwe kityo bwe kyali. Munnange ku mazaalibwa ge ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi gwa Musennene 1908 Kabaka Muteesa n'awasa Catherine Damali Nakabombe. Bishop Sitiwati ye yabagatta mu bufumbo bwabwe obutukuvu mu Lutikko e Namirembe. Sir John Hall Governor ne Hamu Mukasa jjajja w'omuwala be baajulira obufumbo obwo. Ate Sir George Kamulasi Lukidi owokubiri omukama wa Tooro ye yali kalabalaba w'omugole omusajja, n'omulangira George Mawanda ye yali omukulu w'emikolo gy'embaga gyonna. Ate ku ludda lw'omugole omukazi mukulu we Sarah Kisosonkole ye yali emperekeze enkulu. Bwe baamala okugattibwa ne bambuka mu lubiri e Mengo, eyo gye baagabulira abagenyi baabwe abaali abangi ennyo. Olunaku luno olwanga 19 Musennene lwagatta embaga y'obugole n'embaga y'amazaalibwa ga Kabaka. N'olwekyo embaga yali nnene ddala era yasaasaanyizibwako emitemwa gy'ensimbi bwe giti. Ez'amazaalibwa zaali siringisi 8. Ate embaga y'obugole yakukumba emitwalo 60,200 beddu. Zonna awamu embaga eno yakukumba obutitimbe bw'ensimbi emitwalo 7 wagindaba. Abange ebyo katubikomye wano, nange munzikirize nzire ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo. Tuddingana ate mu kitundu ekirala ng'ate twongereza ku bino ebiri mu katabo omulembe gwa Muteesa owokubiri. Ayi Katonda kuuma Namulondo.